Kimbeera ddala amaanyi naye agambye akalulu mukanoonye ne wadde tupasabidde wadde obuwagizi oyinza okuba nga obulina akalulu kanoonye ng'atalina buwagizi. Ekyo nno kimbadde amaanyi kuba oluusi ngenda nenfuna obugayaabo naye essaala eyo gitutte nga nkulu era ngenda kwongereramu ddala amaanyi. Saba Omukama atusobozese atuwe obusobozi obw'enjawulo omuli ssente ezitusobozesa okutambula n'ekisingira ddala obukulu essaala nga bw'egyemuganiza obuwanguzi. Kuwa magezi tekuwa physical entity naye kuwa magezi katuze kubateekako omukisa kwegamba okubasabira bw'otayitamu togamba nti saala teyakola osanga kwata akola. Gamba prayer prayer is not a master key that opens every padlock. Some padlocks don't need prayer. Kati mbabuuza nga tubasabira eyo gye muli babaagala muli b'amaanyi. Omanye essaala si kidugiro ky'abanafu nga mugenda mu lwokaano social club mugende mugiwanike waggulu. Abantu mbagamba ffenna abali mu bibuga n'ababeera gye tubeera tulina okusula fulaga z'abaatuzaala n'abantu bonna abaterawo akabega. You must raise the flags of your parents and those who believe in you wherever you go. You must go and defend and show that you can win. Nga mugenda mu lwokaano omuntu yenna abayo n'obuwanguzi olina kubanga okoze mugende mukole mugende yonna mu constitution mugende mukole kye mulina okukola n'amaanyi gammwe gonna. Awo essaala yaffe nayo mujja gifuula y'amaanyi mu mmwe. Amiina. So kye tubasabira nti mugende mukole n'omutima gumu. Kati nga nfundikira wali manyi tukola ebintu bingi nnyo wali kati waliwo ebintu bingi mwogere ne Mukama buli kumakya fukamira gamba Mukama nti Mukama nkulembera mu byenyina okukola ate banaye nga mutuuse muleme kuziba maaso ebikyamu mubyogere. Banaye eggwanga lino mama ntunuulira ne ŋŋamba bannange oba tunaatuuka wa oba tulaga wa oba tuvaawa oba tuliwa oba tulaga wa eggwanga lino aba nange osanga n'abantu abatalabana gamu kikyamu kiri mu ggwanga lyafu. Tukyetaaga abantu aboogerako twetaaga abantu abalwana n'okugyawo complacency efuga bbi n'ebisibu ebiri mu Uganda nga mubyogerako. Amiina. So nga tubasindika eyo twagamba ba ambassadors of peace and love, ambassadors of integrity, ambassadors of good governance. Nti ekikyamu okyogerako ekituufu n'okyogerako ate nga temutidde ezi kyeyagala. Oli yagamba it takes time to get a voice, but once you get the voice, use your voice to change the lives of people. Lumu nali entambula nga nva empiki ngenda ne bwa Father Chiriwa sirina babuulirira sirina kye nsobola okubagamba naye nze ng'omukatoliki njagala okwebaza abakatoliki oba mwena muli bakatoliki abakatoliki abali mu n'abalala mwenna okuvaayo ne mwesimbawo era ensi zonna kati nga Bakameruni Paulo Biya yakomyewo atusize ekyenda bantu bali mukwekalakasa abamu baabase. It's because abantu bangi babeera mu fii era essoma erisobola bagambe totya ndi naawe. Ekigambo don't be afraid kiri mu Bayibuli emirundi 3 bogera mubala. Don't fear. Omusajja kwesooka abantu asigizigira yagamba fear is false evidence appearing real. N'agamba with fear you either fear everything and run or face. Wonna wano wetudda program ya Tereza Mpigi ng'osomesa omwana w'omubusobozi bonange nenyambako bannampigi bakyagyetaagira ddala kubanga abaana be natandika nabo abayingira P7 bagenda batuuse senior 4 kale nalabye nga kyankizo okubongerayo kubanga mbasirina kyenkoze nga mbakomezzaawo